mwerabira nnyo nti yali hiti ya covid. I'm telling you, loco. Mwerabira nnyo naye twagala okubajjukiza nti olunaku olwaleero fake fameka fresh boy. Our fresh gang. A fresh boy around the town. Twajja tubagamba kuba B2C tubane mugende muwagiri kati olunaku saagala mwefuule bazibu nnyo. Saagala mwefuule bazibu bakukakasa bakusaba bakola ki? Bakwegayirira olunaku lwakutaano kiyamba ggwe. Genda onyumirweko fake fameka ali wali ku hotel Africana mugende muwagira abayimbi bali be Uganda. Wana banajja jera kubomukomo nga tetwekwasa nti kulokutala luli nali wali mu bannayuganda Afrika abyetagamu abantu 10,000 zokka temubeera bazibu nnyo. Omwana tugende muwagire fake fameka. Okay, all right. Ne David twamuyise olumu. David Charles gonna beera 27 September agenda beera ku hotel Africana abasibo ne banyabonzeramu okubanga mbategeeza ate we muvaayo ku Africana ate tumale tu setting tuyingire September tugende wali ku Africana kintu gigenda beera ebiri esatu VIP gigenda beera emitwalo 5 tebegera beera yabukadde bubiri ate munaawulira ekine abeera side zeeyo naye ng'olwaleero fameka olwaleero fake omwana akuze olwaleero walukagga bannange abantu muyina obuzibu bumu omuntu bw'abeera n'amalala nti alina amaki amalala bwakkakkana ate waki yakkakkana nnyo kumbe mwamukakkanya ekyamazima nze ndo munnesigayinaako buzibu nze omuntu aba tavumye muntu ate gw'otazaala muzala abaana kyakoze ki he's a young boy what do you expect oyagala ajja abafukamirira ababuuze nedda bambi tekijja kusoboka muleka abuuze bazadde be n'abantu abakulu emyaka gy'alina okujjamu naye nga ajja kukakkana naye nga mbadde nsanga tuvudde ku ebyo eki kyalina obba waakirina kyalina obba waakirina so akidizaavinga kyokka atalina mention mu kishero ne tumuwadde dakiika ziri 2 namba tuli ku fake fameka kyalina mugende mubeera tetulina fembu mbeera wale nnyo kale ku blazer yange nanyumye nnyo nimba anyumye olunyuma kati bw'ova ono olina kutwalako out oba oliba bwoti ngenda wa fik ba fresh girls twambala tuti oli fresh girl yeah man kinamu obuzibu wala fresh girl na fresh boy wali obuzibu kigambo fresh ganga sirigalo nabanga agenda avaayo tekijja soboka sikati mpaamu emyaka emirala nga 10 nabbanja laba mu kitaawo yeekanze kitaawo yeekanze mujjaji mpalwa paka alina birth certificate yo kitaawo yeekanze agambye ati ebibumba tebirigenze mabega. Okay, kale ku blazer yange ne labisa bulungi bweti Grace nakanwaji ku pants this is a body suit kije nyamba de munda byonna sobola obikufanira musanga ali CNG emachindye ngoisiza ku police barracks opposite akazimbe kali CNG complex opposite eduka ali weriri ojja kuwanga omusangawo aina obwe bonna bosobola kwambala olwale ngogenda mu fresh boy buli obwabana abato abaana babe ujenga mwambadde tulina ebizibu ebitumala nga tunagera mu shoza abalutalo bali abakazi abakulu mujja abaana nga mwambadde nga mufulumye akati walutalo tujja kusanga yambadde kitengi mama tugenda bera ebiwale byala bino kiba kiwala kizene babwacho kirina okumwesa ekitiibwa akati abaana mwe abali singo mujje tulabeera beko webale nnyo enamba ya Grace eri 05 859 0758 59 18 16 yaba kwambaza olunaku olwaleero ne kagatto kano ka old school omwana old school kabanga ak'essomero naye nga bwebwe obuliko ndaba nnyo PC nga abwambala akagadde bwe kati nawe ne mukambalira mu socks bwe kawunya katama tukambaliremu tutekayo buli obutono manyi buli osobola kafuna Dorothy osobola kufunira enamba eri 0786 26 19 ku Instagram ye DH Fashions ojja kuba nga buli kimu kyakola kyatunda okisanga yeyo. Please support my people. When you support them you have supported me. Wayo kwisa kubero wangi tereze gireke tufaayo anjetereze omuntu omugamba weterezeeko manya afina womks mukama kaonako olwaleero omanyi ekituufu kiri nti nno love doesn't ask why. Before you know bakulaba ogwirana ne hafi tetwakirabanga kijja abeeru weebali ne chocolate ya musanze osimuddugavu chocolate kulabe ngo omutima gusomoka bamanyi kyozaako webayitereza nagamba nze kati go gwenda baweka
olabye omusajja we wakanga laavu erinnya engoma ya side dish yamugobye kati gwe gwenda bawekka oba yafudde tulinga bali mu big brother house nze aliwo tolina choice ebyensi bizibu omusajja munange yakinyuze naye nenkirowoozeeko omusajja ya girlfriend we yafudde tolina bwotegeeza temunnange munno yafudde naye ebitta abasajja olumu bambi toyinza nagenda ziikawaabwe ate babadde bakumanyi obeera obulamu ne bukuluma sina wenkabya nenga negeza bokisa nga sizaagala okabireko eyo mu kiyigo abasajja ebitutta bitono wakati awusalawo emyaka nga 15 ng'akaana kabandi kakufudde andika pain juga pain bwesigala ku mutima wali amaziga gafuka acidic now those acids munnaye kakati engeri gyemugaye nti love doesn't ask wayinza ending up n'omuntu abantu abamu balina obuze bwabwe nga nawe kennyini n'abe waabwe bakamanyako kaze kagundi some people drink waliwo nno okunywa okusaamusaamu abantu bakuzemu naye ng'oli anywera ddala lujuuju mulimu abasmokinga mulimu ng'oli ekidongo tali kinyuka omulaba akuze aleka n'omwana mu nnyumba n'agera mu kidongo ng'ebisigadde byonna seimu omwana byakola byagala obisiima naye ng'akakazeeke abantu abamu mulimu n'obuze obukwafekitingiramu nnyo directly ng'omuntu nga onoga nti omuntu muyombi oba omuntu muki but mulimu buno nga bulinga obubu obumusanyusa but somehow nga bukwafekitinga tetugamba gino emize emikyafu ng'olayo ddala nammwe ewaka abatama butami mulimu oli nga ziiza empisa ze alina nnyo emikwano miyitirivu nnyo nga yalaba kimuwa essanyu but somehow kikunyigiriza nti leero oyo omuntu gwe twagala okwogera how do you handle that person omwagala naye nako akantu batugamba nnyo ekigambo kye bagamba nti like gezaako gumiikiriza munno ekibuzo kiri nti no for how long lwogenda ogumiikiriza omuntu ono ebisigadde byonna bikola bulungi naye bwadde waka newabeera nebihangova bye ajja teeka abaana bagenda ku ssomero abafumbire akole ki alongoose asiibe ng'akyumuuka omwengege naye kuba ku mulimu nno yeegendera naye ye ng'atuukiriza ekyo kugenda mu disikoti yagenze n'anywa naye nga byonna abikoze omuntu ono oyinza mugumiikiriza kumala bbanga ki gwe kennyini gwe okole ki kyoba omanya mu bulamu bwa bulijjo at some point omuntu n'oba omwagala nnyo omuze ogutaakyuke ogutalaga progress gusobola waliwo omuntu yenna yina waagambye nti kati ono atuuse gye tuyita point amaze kiweddeyo sikyasobola nga tokyasobola naawe ogamba nedda sikenkubadde I know of a couple bakuze balina n'abaana bakulu naye bino ebintu bitandika bwe bityo naye omukyala anywa boy mukyala mukulu nti abaana be tuli musaizi nga zeebu then that also I think matters kabibeere byakufuweeta sigala njaga biki maama we yakomyewo atamidde nga tata ali mu nnyumba mujje muno ne maama wammwe agudde yes nti bitandikira eno nga mukyali batototo mweyagalo gaba kasa mukazi wange nze okunywa asikulinako buzibu yenywere ebisigadde kasitali byansalira abaana buli kimu akikola anti agenda kaddwa lubeera olukazi olukadde lw'okukyalo olutamiiruka lwe bayita lwe bayoola obuyoozi olulwanira mu bbaala ebisinga bisobola okuba nga mwatandika mwenna ng'omwami anywa n'omukyala ng'anywa naye munanga ate abasajja wadde nga banywa nnyo omwenge naye ate ebiseera ebisinga wekituuka nga emize gikoonaganye olumu abasajja ate babeera fositi okwesonyiwa ekintu ekimu ku lw'abaana kati njagala okirowoozeeko nga gwatandika okunywanga naye omwenge kati munanga ate oba ye alina kukomawo ku 7 ze kankomewo ku 3 ndabe ate munaye abaana banaabeerawo naani so omuze omuntu tumuyambeko ate waliwo eno time eno nga buli every time wakikola omuyingiriramu njagala nnyo omuntu oba nga oyagala otestinga embeera ze oba empisa ze you step out a little osooka omuleke nga tokyamuyombesa tokyakola ki abatayonooneka anti kakati ujjukira wasooka n'oyogera nga buli sawa beera mugamba naye kakati nno kino kyandibaddewo naye buli w'omugamba kagamba omusitressinga ekyo kimupushinga ate okoshuminga thammo mulimu abantu be battisa akasiiso n'akyusamu ng'omukubiza empisa nagamba naye musajja wange olaba yasirika kirabika nsusse we nandikomye olaba oyo asirika oyo so gye wali abo abantu agamba wa kannesonyiwe kino ekintu then mulimu omuntu nga yeetaaga abantu balala tetuganye omukwano gubeera gw'abantu babiri nti yes omwami yagala nnyo okuuma ekitiibwa ky'omukyala we yagala weeyogerere naye nawe omukyala but buli muntu tubeereko n'abantu mu famirizi zaffe ng'omanyi hafi wanayogera ne semo ayinza okyusaamu
beera n'oyo omuntu gwe weesiga. Don't be so independent. Bannaye obulamu buno bumenya nnyo nga buli migugo gwetisse wekka nti okimanya alina at least muganda we agenda omuŋŋambirako nti ati sajjamu yajega olaba gundi aŋŋambyeko bambi. So muyambeko nga bw'osobola. Don't give up. However, oyinza stepping out for some time, but don't give up. Naddala nga munno omwagala oba omuntu eyo break eyo abantu gye batera okukolinga breaks zibeerawo ensonga nnyingi naye olumu break omuntu ogiyita olw'empisa zonna mwana naye kituufu okiraba amazima batufugali nti bino obikola nkwagala naye kino kyo kiganyi kinnemeredde maybe ojja funayo akwagala olw'ogomuze. If this person really loves you and does whatever abantu amu bacompromisinga ku kye bandibadde baagala n'alwanirira omukwano gwe because at the end of that day wabwera okimayo ssanyu ate olidde olina alikuwa and all that omuntu bino betugamba nti noyinza oyingira omuntu n'omusalako emikwano mulimu emikwano egiri unnecessary wallahi nga gye tegyetaagisa gijjaka kumugamba tugendeko mu bbaala eyo obitegeera nogamba naye nedda bano abantu si balungi ate era abantu omuntu toyogera naye ngaayogera don't be a parent eri pata naawe yogera naye nga mukwano gwe beera mukwano gwa muno omubuulire amazima nga bwe gali then ebisigadde bibeere mbongowe. You're not going to be with that person for your entire life bw'olowooza nti noyagala omuleka akola ekyakola mugenda zaala abaana balabira muzadde waabwe kyakola. So sigamba nti breaking up n'omuntu wo but mulage ensobi ze weziri tomira. For how long are you going to kumira emize gy'omuntu? Yes. So olunaku olwaleero as we go wetugenda mu weekend kirowoozeeko omuze omuntu gwakola ogwo ne gukuyisa bubi nnyo tunula muweyinga yeetagisa kati gambako ku bazadde be yeetagisa kwa kyonna ekyetagisa ye kyalaba ekimuswaza ate gwe kikole osanga kinayamba embeera. Teekaaba.